Olupapula olusoose mu ttaano lwe lupapula oluyitibwa The New Vision. The New Vision ku makyagaalera awandiise n'agamba nti amakolero gaagano gawerera ddala 6 gano nti gagenda okuyamba bannayuganda okwetakuluzaako olukookerero obwavu. Mbugayinamu emirimu wagindaba emitwalo 5 beddu. Pulezidenti Yoweri Museveni ku nkomerero ya wiiki eno gye twakakuba amabega yagguddewo amagamu ku makampuni gano ne gatandika ogwago. Olaba mulimu n'agakola baasi. Ojja kusanga wano ebifaananyi bye bino wano wamma nga batemya bukofu enkwale egera budde n'abamu ku badirekita ba kampuni zino. Ojja kusanga wano ebisinga ku muguukiriro gw'olupapula oluyitibwa The New Vision. Olwo ebirala ebisigadde byonna obiggwa ennyalo bonna olwegulira n'olubikkula mu bujjuvu. Kitalo abantu 157 bafiiridde mu nnyonyi ya kampuni Ethiopian Airlines. Ennyonyi ya Boeing 737 Max 8 eno yagudde bwe yabadde nga kyejesitule okuva ku kisaawe kya Bole International Airport mu kibuga Addis Ababa ekya Ethiopia ng'eyolekedde ekibuga Nairobi ekya Kenya. Bannansi b'amawanga 35 babadde mu nnyonyi eno era nga abamu ku bo babadde bagenda okwetaba mu lukuŋŋaana lw'ekibiina ky'amawanga amagatte oluggulwawo mu kibuga Nairobi enkyaleero. Mu dakika 6 ezaasoose nga kyejesitule okuva ku kisaawe kya Bole International Airport awo tebazzeeyo kugiwuliriza aba rada ku control tower. Ebisinga ku bino ojja bisanga wano mu lupapula oluyitibwa The New Vision. The New Vision bw'avudde awo n'akubulira bino wano ojja bitegeera bagamba nti mu byobulamu osobola otya okutegeera nti walwala ensigo. Kati ebisinga mu bujjuvu bibino wano ojja biraba. America n'esaba Uganda ne Rwanda amawanga gano gombiriri gatabagane. Ndaba wano Pulezidenti Yoweri Museveni yabadde aliko be yabadde ayogeraganyamu nabo nga kuliko n'omubaka wa America atula mu Uganda Deborah Malak era ne emboozi n'egwa amakerenda gye bafundikiridde nga gwe mulanga ogw'engeri ng'eno. Kati awalala ojja kusangawo ebifaananyi ebijjudde mu bujjuvu ebya Pulezidenti bwe yabadde aggulawo amakolero gano agali ku nkingizi ez'ekibuga Kampala. Akulembera oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Betty Aol Ochan wuno yasabye edda bannayuganda nti ensonga ekwatagana okwegatta y'ensonga enkulu abantu bakolere wamu kitole. Naye bwe gutabe bwe gutyo Uganda eyinza okuyuzibwa obulere n'obufiififi neva ku maapu ya Africa. Muno mulimu Parliament ya Semazinga Africa bwe yasimya akensuso Uganda tienvudde mu baaluno kubanga engeri gyekozeemu enteekateeka erambika abanoonyi b'obubudamu mu Uganda mbwesingira ddala amawanga mangi ku lukalu lw'abaddugavu Africa. The New Vision yakuleetedde akabenje akaabaddemu ababaka 2 ab'olukiiko olukulu olw'eggwanga mbw'ate ekyewuunyisa buli omu yabadde ava ku ludda lulwe ng'alaga ku ludda lulala. Michael Kabaziguruka omubaka akiikirira ekibuga ky'e Nakawa mu lukiiko olukulu olw'eggwanga yabadde afuumuula Prado ate ne bakuleetera omukazi eyafiiriddewo n'omwana we baabano babadde mu mmotoka y'ekika kya Supasio mu bitundu awo by'ekigogwa ku luguudo oluva e Kampala okudda e Bombo. Era n'omubaka omulala wuuno akiikirira disitulikiti y'e naye yabaddewo nnyo ojja kumulaba wano n'olabigirwa ti akabenje kano kaabadde ddeka busa nno naye ebisinga ku by'omu bujjuvu bibino n'obiraba. Kaakati ne bakuleetera ekigambo ekirala. Waliwo ababaka mu Paalamenti abeesowoddeyo nga bagamba nti beetaagawo etteeka erinaayamba okukuuma bannayuganda naddala abagenda mu mawanga g'Abawarabu okukolerayo emirimu. Bwe abasinga bwe bamala okufuna obuzibu buli omu atunula kyamulinga salambwa lya nsenke. Bwe bagamba nti waliwo bannayuganda ababonaabonera mu Bawarabu mbwe abasinga bayitawo kuutwe embwa eyita ku muweesi ne yeeyuna omuwazi w'amaliba. Kaakati embeera efaanana bw'etyo ti okuggyako nga waliwo ekikoleddwa osanga kye kiyinza okutaasataasaako. Mulimu amawulire amalala agagamba wano nti ekitongole kya ISO ekiketera munda mu ggwanga mbu poliisi kyagiziimudde ne kigitunulira kyamuli nsonga ezikwatagana n'ekidduka kiri ekitwalirwamu ensimbi ekya buliyoni. Kati ekidduka kino nti ensonga ziizino wano ojja ziraba. Nekyatuusa okufiirako abantu 2 ku abo abaali baagala okunyaga ennoso ey'endola bagirye mu ngeri ya nsega. Ku makya ga leero ebikwata ku lunaku lw'abakyala olw'ensi yonna bibino wano ojja biraba. Ne bakugamba nti wali ofumiitiriza ng'abakyala be bavuga ennyonyi nti bangi bavuza ennyonyi era ne basimibwa amawanga ag'enjawulo.
bino jabiraba bibino wano ne bakuleterawo bannayuganda babiri Abeko ne Namazzi ne bagenda wano mu control tower ey'ennyonyi nti bino si byakusaaga naye ojja basanga wano ku Civil Aviation Authority Entebbe tinayo bagikolera ddala emirimu. Abalimi mu Uganda nga bakaaba ensigo enjingirire mbwe abantu beefudde koko okubaguza ensigo enjingirire bazireeta wano ne babalyako ensimbi ez'endola ogenda okuddayo ne babagamba nti ensigo ffe twakuguza nnamu. Kale ebizitu ebisinga bwe bityo osobola bisanga wano mu lupapula oluyitibwa The New Vision mangi ge luwandiise naye naagasinga kugo gwosobola okugayamba gwosobola okweyambako ogeegulire. Bano aba disitulikiti y'Ebuyende abazadde beesibye enkerekejje ne bazimbawo ekizimbe kisulengamu abasomesa ku ssomero lyabwe. Essomero eriyitibwa Kirimwa Primary School mu disitulikiti y'Ebuyende abazadde beesowoddeyo ne bagamba tebajja kutunula butunuzi nga abasomesa baabwe abandisomeseza abaana baabwe tebaliiko we basula. Kale n'engeri gye gali amangi gaagano wano ojja galaba naye nno ne bakubulira n'ebirala wano ebikugamba ti olunaku lw'abakyala mu nsi yonna lwali makula gennyini agawedde emirimu bwe lwabaddeyo ku nkomerero ya wiiki gye twakakuba amabega. Byonna byenkubulira biva mu lupapula The New Vision era nga bakubuulidde ne bagamba nti Ssebuguzi omufuumuzi wa motoka z'empaka leero luno yeekolobodde. Kaakati ne bakubuulira kwata ku nsonga z'emipiira gya Bulaaya nazo bwe ziyimiridde ne bagamba nti biki ebinaddirira byonna n'obiraba muno mu lupapula lw'enkubuulidde oluyitibwa The New Vision. Owulidde obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yuga Check. So tasty tofune Yuga Check umahaya sana Yuga Check umahaya woma Yuga Check kasofune tuta Yuga Check yasenga Yuga Check 20 years of serving Uganda. Kati olupapula oluyitibwa The Daily Monitor lwe luzize 5. The Daily Monitor wuno awandiise n'akugamba nti omubaka wa Amerika atula mu Uganda yaliko bye yayogedde ku nsonga ezikwatagana ne Uganda n'ebyobufuzi byayo Democratic Republic of Congo gataka eggwanga erya Somalia bye bafundikiridde Deborah Malak ng'aliko watadde omulaka ku nsonga ya Uganda n'abalabe baayo. Museveni n'alabula abalabe ba Uganda n'abagamba nti bali kamanye ng'akoza n'owebbwa bayinza okwenenulira kakyali bayinza okweyiwa amanda mu mbugo ebinaddirira byonna osobola bisanga wano. N'agamba nti omuntu yenna n'agezaako okutaataaganya Uganda ayinza obutalusimattuka n'olwekyo mbu beewale okusemberera olukuusi. Ebisinga ku bino biibino wano ku muguukiriro gw'olupapula oluyitibwa The Daily Monitor. Daily Monitor akubuulidde n'akugamba nti wabaddewo munnayuganda mbu yabadde omu ku abo 157 abaafiiridde mu kabenje k'ennyonyi kabusa ennyonyi ya Ethiopian Airlines eyabadde eva mu kibuga Addis Ababa ekya Ethiopia ng'eyolekedde eggwanga erya Kenya. Kale n'ebisinga ku bino biibino wano ojja kulaba emirambo egimu egy'abo bataasiiridde nga bagitikka ku loole okugijja mu kifo ekiyitibwa Bishofu ennyonyi eno we yagudde Boeing 737 Max 8. Kaliisoliiso wa gavumenti wuuno n'agamba nti yalinnye eggere mu nsonga y'ekitongole eky'amagye nga kirina endagaano kyali kyagala okukola ne kampuni ya Bugirimaani ekola ku by'eddagala. Kalunsambulira wa kino osobola musanga muno. Bakubuulidde ebirala biibino wano ababaka mu paalamenti baatomeraganye mu kabenjedde kabusa akagudde kigoogwa wano ku luguudo oluva e Kampala okudda ebbombo. Omubaka Kabaziguruka Michael akiikirira ekibuga ky'e Nakawa ne munne ojja kumulaba Nora Bijirwa akiikirira ekitundu eky'ebuliisa mu paalamenti. Emmotoka zayambalaganya obukanzu ne muzingiramu ne Supasiyo.
ebyaddiridde babiri kufiirawo ebisinga ku bino bino wano n'ebifaananyi babireese. Baleesewo amawulire amalala wano ne bagamba nti abange bino wabitegedde nti disitulikiti eziri ku nsalo zisabye Uganda ne Rwanda bateeseganye nti kubanga bo batandise okweraliikirira nti tebafuuka essubi ng'enjovu n'ebbiri zigenda okulwanagana zokka na zokka. Ono bisanga wano lwaleero muno era mulimu amawulire amalala gaagano wano gaagano wano agaleeteddwa. N'agamba nti ani ayinza okutaasa ensonga ekwatagana n'ebifo ebibadde ebya kiragala mu kibuga Kampala ebigenda bikendeera buli olukya, mbu okubyeddiza, okubyekomya, okubisaatuukirako n'ebirala ebigwa mu kkowe lino bye bimu ku bibimazeewo nti byali birina embeera y'obutonde ennungi ebireetera Uganda. Munaye kakati Uganda etuuse okuba mu gwebusami n'emagaza gonna engeri gye gali muno nkuzigirira nti olupapula si lulala lwe lupapula oluyitibwa The Daily Monitor. Abawandiisi n'ebirowoozo byabwe ebyenjawulo bakutte ekkalaamu ne bakulukuuta. Ndaba Paul Atuweirwe yawandiise ku bakyala n'ebikolwa eby'obukambwe bibeera mu maka. Ono n'agamba nti oyinza n'okuwangula emyoyo gy'abantu ne bakuwagira nnyo ne bw'oba tobabuulidde ebigambo byakukyawa abalala, mu kubanga abantu abamu beeyambisa eyo embeera olina agamba kyawa gundi ne gundi ne gundi ne gundi osobola n'okuwangula abantu abo mwattu ne bakwagala n'okuwagira ne bakuwagira nga tokozesezza njiri ya bukyayi n'okwagala okukyayisa abalala. Chris Obore wuno omwogezi wa Parliament ya Uganda yakutte kalaamu n'akulukuuta ebigambo wano by'onoosoma nange mbikuzigiridde olupapula luyitibwa The Daily Monitor. Daily Monitor bw'avudde awo n'akubuulirayo ebigambo ebirala bibino wano n'akugamba nti omuddusi w'emisinde alina omutima ogwamuweebwa Katonda, guno omutima nga gwagaliza nnyo abantu abalala mwattu n'okubasomesa. Kale n'agasinga ku go engeri gye gakwata ku bino onoobiraba kati ne bakubuulira n'ebirala bino. Ono n'agamba nti abange abantu abatunda emmwanyi ebweru wa Uganda amba tebasukkulumye mwaka 2018 n'ebirabo n'okuwangula ne babyewangulira. Siria ayolesa mubiri mulimu n'ebifaananyi wano ebyoleka obuwanguzi obw'enjawulo bino wano jabbiraba. Ndaba Bayern mu byemizannyo eyolekedde Bundesliga olukuŋŋaana lwayo ne Liverpool bino wano jabbiraba gye bikkira. Ne bakubuulira Messi, Suarez ne bagamba nti kiki ekiyinza okuddirira. Kati ne bakubuulira Uganda olwaleero mu Premier League, Uganda Premier League kiki ekiddiridde kaakati. Ensonga zizino wano nazo nziraba mu lupapula oluyitibwa The Daily Monitor. Solar Solutions Group ye kampuni ekulembedde ekisinde ky'okutuusaako ebyuma by'amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba ebiri origino okuva e Germany ne Australia. Etandikira ku sola ey'ettaala ebbiri okutuuka ku y'ennyingi, DVD, TV, firiigi, dikoda n'ebirala. Byonna nga biriko garanti ya myaka 5. Basangibwa Nansana okuliraana Base Hotel n'amatabi e Kasana Luweero omukono ogwa Lachoo Hospital Ebukoloto Kayunga ku Kampala Road ebusiika ekyemmanga wa paaka ya taxi emukono ewa Antony ku ludde Katosi ekikyusa mu tawuni ku stage ya taxi enakasike mu maaso ga poliisi n'ekiboga ekyemmanga w'eddwaliro lya gavumenti ku Main Road beba Solar Solutions. Olina amayumba g'abapangisa naye nga tegavaamu nsimbi z'ogasuubiramu? Abapangisa beebuzaabuza mu nsasula oba abamu badduka kiro. Sente eziva mu mayumba tezikumala kukola ku bizibu byo? Kankuzigirira Birungi Finance Solutions Limited abalabirira ennyumba z'abapangisa n'osasulwa sente ku lunaku olulagaaniddwa. Amayumba ne bwe gaba amapya nga geetaaga abapangisa gatukwase bw'oba ng'oli bweru wa Uganda ebibyo biteredde. Tukozesa bukugu n'obumanyirivu okuddukanya amayumba g'abapangisa. Tusangibwa Wandegeya ku Calmax Building ground floor opposite ne YMCA. Tukubire ku simu 0782 noti 3 oba 0758 393 5 ddala. Tuzze n'olupapula oluyitibwa Ennyanda ku Mande. Ennyanda ku Mande yino wano jagiraba yino etabyenga maaso. Ono n'agamba nti eri kulaama onoobisanga wano olwaleero Liverpool
esumagira ewedde Ronaldo yetisa olubengo biri muno olwaleero mu Nyanda ku Mande ne bakubulira FIFA bwekoze enkyukakyuka mu tteeka erya penalty olwo lyo ne lifundiikirirawa onoobisanga muno olwaleero nange mbikuzigiridde ojja kulaba wano ensonga zizino wano ojja kulaba babazigasse awamu ne babaako bye bakuleetera kati ne bakubuulira bino prisons ne NIC ani asinga NIC ani asinga ne bakuleetera abamanyi aboogedde baba bano bagenze bava kumu ne bagenda nga bakuleetera n'ebifaananyi byabwe Vipers ne Express zitunulidde semi za Uganda Cup byonna biri muno mu Nyanda efulumya olunaku olwaleero n'ebifaananyi bye bino wano bitemya bukofu wadde ng'enkwala egera budde emipiira omusanvu egisalawo anaawona ogisanga wano olwaleero ndaba wano boogera agamba abazanyi baffe babulamu obukodyo bwokka ti bwe bunaabanga bumaze okubasibwamu mwattu ebintu binaaterera bulungi nnyo Budo SS yawangudde National Netball Novices ojja bisanga wano olwaleero bulega mu mativu n'abazanyi be yayise ku Crested Cranes onoobisanga wano olwaleero bibino wano kakati no agasinga kugo manjiko ddala bwe batuuse ku by'okuba omuyindi wamma ne bakisimba ne kiroka kubanga ziri wano odi anda ne over bikibyani byonna onoobisanga wano olwaleero kakati ne bakubuulira tibingi ko ddala naye gwe wennyini onoobyesomera abaali abaaseno beeguddeko neima asemberedde okudda ojja kulaba byonna bwe biri wano olwaleero kale nno engeri gye nkuzigiridde agasinga kugana mu bujjuvu mwattu ojja kulaba Barcelona ne Atletico bwe bakugambye nti ziri ku mulamwa owulidde obwomu populeza amawulire tukyabongera toseguka ne Yugachek So tasty. Tofune Yugachik umakaya sana. Yugachik umekaya oma. Yugachik kasofune tuta. Yugachik yasenga. Yugachek, 20 years of serving Uganda. Loluno olupapula olufulumira ku mukutu ogwa internet olwa Nera 24/7 News nga luli ku www.nera247.com bakuleetedde eggulire ku muguukiriro wano nga ligamba nti President Yoweri Museveni yaweereza obubaka obw'okusaasira eri abanganda z'abantu abafiiridde mu nnyonyi eya Ethiopian Airlines Boeing 737 Lunana Max eyagudde ng'erimu abasaabaze 149 n'abalala 8 abagikolamu bonna ne kubulako awona